LEERO mu byafaayo bwe bwali bwe butinga ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omunaana omwaka ogwa 1964 Dr. Apollo MILTON OBOTE eyali ssabaminisita wa Uganda mu budde bwe yalangirira nti omukago gwa UPC ne Kabaka Yekka gwali gukomekerezeddwa. Omukago wakati w'ebibiina by'obufuzi n'ebiri gwakolebwa okusobola okukolera wamu okuwangula ekibiina kya Democratic Party mu kalulu akaateekebwanga Uganda yeetegekera okwefuga. Ebyaddirira oluvannyuma lw'omukago guno okuyiika obutaka mwe mwalina okulumba olubiri ku biragiro bya OBOTE ekyaviirako Ssekabaka Muteesa II okugenda mu buwaŋŋanguse okuva mu njege eno eya 1966. Mu mwaka ogwa 1962 Kabaka Yekka KY yegatta ne Uganda People's Congress UPC era mu kulonda abakiise b'olukiiko kwaliwo ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokubiri omwaka ogwa 2000 bano baawangula ebifo 65 ku ebyo 68 ebyali bivuganyizibwako kwaba 65 KY yalinako ebifo 21 ng'era abaasinga baali banna UPC. Oluvannyuma lw'okuwangula okulonda kwabo OBOTE yaweebwa eddimu ery'okukola gavumenti enaatambuza Uganda nga ssaabaminisita mu gavumenti eyo ey'omukago ogwa UPC ne KY. OBOTE yamenya ebyakkaanyizibwako mu ndagaano eyakolebwa wakati wa UPC ne KY bwe yagenda mu maaso n'okuggulawo yafeesi z'ekibiina kye mu bitundu bya Buganda, ekintu ekyali kiteereddwako natti mu ndagaano eyakolebwa. Ekyasinga okujja omukono mu kibya kiki OBOTE okubiriza abakulembeze ba KY okusala eddiiro okumwegattako nga babawa ebifo ebisava mu UPC. Mu mwaka gwe gumu eyali minisita Grace Ibingira yalangirira enteekateeka y'okusaba obuyinza mu UPC okusobola okulinnya eggere mu nkola z'OBOTE ze yagamba nti takkaanya nazo, era Ssekabaka Muteesa II olwalaba kino n'akuutira ababaka be aba paalamenti ab'e KY okwegatta ku UPC okusobola okuwagira Ibingira afuga OBOTE gwe yali atandise okwekenneenya kw'ossa n'okulaba nti obwanga aboolekezza kusaanyawo ekitiibwa kya Buganda kw'ossa n'ekifo kyayo mu Uganda ey'empya. Mu mwaka gwa 1980 Mayanja Nkaaje yatandikawo ekibiina kya Conservative Party CP ekirabibwa okuba nga kyeky'ebbulula okuva mu kibiina ekyo ekya Kabaka Yekka. Leero mu byafaayo omukago gwa Kabaka Yekka ne UPC gukomekerezebwa.